ate wabituuka ku Troners sawa 6 omusanga ku TikTok live sawa 2 ku TikTok live kati TikTok yo yajja tukkirize nti nakola YouTube y'okutambula alina okubeera nga alina TikTok gy'ateeka updates ezisikiriza abantu okugenda ku ki ku YouTube ba TikTokers bangi sisobola na kumenya ono obaani bangi nnyo okimanyi TV zivaawo ne zeegalera ba TikTokers banino bajje batandika okukola ku TV zaabwe bwe wali okirabyeko kituufu Sidi yasomawo bwannamawulire tewali alina gye yabusoma akola ku TV kati baali Sanyuka yali eyita ne Mama Black Man ono wange Mada Sheila Price because of her content because these days media is not all about papers tulina tumbetu tulina mutoro wali achapa ali ku Makula TV it's all about having content kiki kyogigattako not papers bagia TikTokers baserebu n'okusinga bwe mulowooza we've seen many we have seen many but TikTokers tulina abayimbi wano nga if it wasn't TikTok singa tetulina bamanya abo tobangamba baleke so abayimbi bangi nga if it is not TikTok singa nze sibamanyi but TikTokers are celeb and these people deserve their respect by the way they deserve their total respect yes okufuna content si kyangu nabo bateekamu mwe kyemutamanyi abenobera data nakola bitiki baba banjali zino ziringira itibe bingi alina okukwata essimu ennungi okulaba nga afulumya TikTok gundi content omulungi so these people are celebrities nebawulire balaba kati be bakyaza otuba ku TV n'olaba ng'abayimbi babakyaza kitono naye nga ba TikTok babakyaza okufa obufi Troners Media gwe mukutu kwosanidde okubanga wekkuumira bulijjo weebale kubanga gwe ayasubscribing adda okubanga obeerawo naye toweerabira ne banno bandiyagadde okubeera nga bafuna ekyo kyonnyini naawe kyofuna yongera okubanga osharingira abo bonna mikwano gyo bamaama bajjajja bazzukulu bonna basharingire basobole okubanga basaasaanyize basobole okubanga nabo beeyagala nga naawe bweyagala tutandika programu yaffe y'olwaleero amanya nga bulijjo Troners nga ndi ne munnange Janat oyo the Luwero's finest okwogeranga bulungi I'm the Luwero's finest bombos product nyanjula nga tujja kuba tugenda mu maaso mukiwulire olwaleero simanyi naye buzaako abalabe ba Troners Media ate oweeyanjule okunyinza obyanjula bubi nogamba mutya abalongi yonna gye musinzira okubanga mutulabira bannange thank you so much for subscribing to Troners Media mwe ab'enjawulo be tulina era mutufudde naffe bwe tutyo okubeera ab'enjawulo nga musubscribinga mlikinga mucommentinga musharinga ku Troners Media nabagamba wano wokka ye source goyina okujja eggulire eryo eririwo ku social media nga litrendinga ffe wano tukubanga wetukola ki nga wetugumiza tetutiririra tetuliko mwana wanti azze yennaffe tumukola ki tetumwerawo naye nga erinnya nga bulijjo nze nabulya Janat the Luwero's finest bombos product bambi mukola kyamaanyi nnyo 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 nnyini ddala gwe nno munnanga ali awo nga tonaba kusubscribinga kineeno ekintu tomanyi kyekiriko bw'okasanga ku TikTok olumbirawo ku YouTube bwotyo naye obeere ng'osubscribinga ku TikTok likinga nga tukuweerengako updates bwezi ezigenda okuba nga zikurefaringa ku ki ku YouTube obeere nga ofuna eggulire ery'okuva ku muntu asookerwako paka ku muntu asembayo being it is in entertainment industry ffe wano tukikuba paka ku mujaasa asembayo oba oyo yatya ndowooza ate muwulidde wabitegedde ebiki abaana abawala naye mulina emikwano mbuuza bubuuza mwalina emikwano jaggwawo naye abaana abawala kiki mufa ki n'ensi ba anti batabani ba Falaawo
bano batabani ba Falawo bakyabe mazamu okutuuka ku Eryesa. Kyogambe babakyankaranya. Abaana bategedde system naye nze mbabuulira. Akatali kako tekaba kako. Tronaz abaana abawala tebakyaliko kugamba nti ono mukwano gwange ono best friend wange. Waliwo story y'omwana omuwala etambula. Sheila Price yagireta ku TikTok okwo omuwala yagenda mu inbox ye ng'amukaabira. She was depressed ate nga Kadaama bambi ali mu kiyumba. Kadaama balina amaziga mangi. Si maziga mangi nnaku. Tronaz kikusukkako. Kikusukkako n'okaaba kankubuulire. Omwana omuwala ono alina mukwano gwe ku TikTok okwo kwali akozesa Shakira ge mannya ge g'akozesa. Naye yali mukwano gwe nnyo nfanfeewe. Kati bayawukanye. Omusajja naye nga lwaki omusajja aba akwawula ne munno? Lwaki oba oyagala bba wa mukwano gwe mu abaana abawala? Shakira ono yasigala wano eno. Munne n'akola ki? Munne n'agenda. Mukwano gwe. Nfanfe. Amanyi aleseewo omugenyi omuntu. Teyamuleka wako of course. Naye she was this kind of friend ng'alingana wa family era nga ne bawona amumanyi boogera nga kiri okay. Wabeera waka abeera free. Yes, exactly. Naye kati okimanyi nti Shakira agenda kwanjula bba wa mukwano gwe. Wangi? Ninamu abasajja muli misota. Nedda naawe. Shia. Okakanoota. Oli yamulekera. Yalinnyana. Yamulekera. Nina mukwano yagenda bweru. Bawe natandika okunkwana ne mugamba naye mnenze gwokwana nga ndi mukwano gwa mukyalawo. Nangamba yakundekera. Kakata tukirabika. Ate munnayi ayinza okuba yamugamba. Naye bw'oyogedde nti aba yamumulekera ne mmanya nti abasajja be bamu. Kubanga oli statement gye yakola gwe teyaliyo naye olaba naawe yeekutudde mu bwongo. Nedda ngamba abasajja be bamu. Ate problem eriwo n'amusiibula tewaliyo. Ayinza okuba yamugamba nti munnaye nkulekedde Janaati oyo ajja kugira ng'akuyambako. Olowooza mulabye abasajja beebo. Tebaliiko myaka, tebaliiko muto, tebaliiko mukulu. Ye bw'omugamba nti oba nti munnange baayi ngenze nkulekeddeko oba beerako ne gundi ekibatula mu bwongo ekyo mukirabye. Naye Shakira nkugamba ebigambo bino nga nsinzira ku Tronaz Media. Omusajja atali wuwe ne bw'okola oteta. Anti kati wuwe essaawa zino wuwe. Kati ye bw'atyo bw'akiraba. Naye njagala omugamba ebigambo bino. That marriage will not last for even a year. Naye nammwe abaana He's not your man. Naye nammwe abaana abawala musaana mweddeko. Oyo Shakira ng'oli mukwano gwe. Embeera eyo oluusi egireeta okubeera bwe mudda mu biboozi ne boogera ebiboozi oluusi ebisusewo byali. Omwala ali bweru Kadaama akwata ssente aziweereza mukwano gwe. Shakira. Oba n'omwami. Kati ssente ezo abakulu bano bategeka mukolo. Ndowooza osobola omenyawo kiri kyewagambye nti bakadaama balina amaziga mangi. Nnaku mbeera ye batuusa ku ekyo. Naye nga lwaki oba oddira bawa mukwano gwo ddala gwe n'omwagala? Olowooza wakikoledde oyo nga ne ssente ezibawaga z'oli ali mu kuzikola. Lwaki oddira mukwano gwa mukyalawo n'omwagala? Entegera y'abasajja nze awo wentabulira. Lwene ate wetigwa ne ku mukazi nga musiru kati ng'oyo Shakira n'olema okutegeera abantu. Naye ng'olowooza Shakira onoofumba. Naye nga mulamu bulungi omutwe. Omusajja akyakweyinuza. Nk'akutemye nnamwandu akatema musika nti omugenzi waafiiridde gwe anaasobolawo. Wangi? Omusajja si kye kintu ekikwemazaamu. Nammwe abawala abali eyo bwe tuba nga tulina emikwano gyaffe tubeereko ne bwe tugikomya. Mufune emikwano gy'abasajja muve ku mikwano gy'abawala bannammwe kati. Mufuneko emikwano we mugikomya. Anyway tekyewalika kubanga wembeera mukwano gwo of course ojja manya bba wange ojja kumanya ati naye abaana abawala mbabuulira abaana abawala. Musaana kubaako we mukoma. Abasajja olaba akikola oli gwaludde naye. Ate olwo gwazza akunta n'embuyaga oba ne mukoka. Tukutaddeko amaaso aga.
Nejja nati. Oja chifu wangu okiza munda wange. Nze nzirayo mabega kuddamu kunenya abaana abawala. Bw'obanga omwana omuwala nga olina mukwano gw'omuwala naye. Waliwo ebintu by'olina omunyumiza n'ofunawo okoma. According to the other girl's story, she was like, kubanga akugamba we yali akyalina ene Uganda, ng'oyo Shakira mukwano gwe nnyo era amubeereddewo mu mbeera to the extent Shakira yali asula na mu ntebe za muwala ono. Ekyo y'ensobi esookera ddala. Nti abaana abawala bwe mufuna emikwano gyammwe, nze njagala nkubule waliwo ekiseera kimu nayogera ku nsonga ya abakazi okubeera n'emikwano gyabwe n'ebasingira omwami. Ate nakyo kirala. Osobola kusanga omwana muwala nga mukwano gwe. For example, ngenda kwogera ku bantu b'enkola nabo Zaamu ne Janet nga ba mukwano. Nga Janet bw'ajja ewaka ewa Zaamu ng'omwami abeera eri nga tewali amufaako. Naye Janet essaawa yaba akiraba nti nsobi naye nga talina kyakkola. Tabuuliridde Zaamu naye nga akiraba nsobi. Ebintu by'ensi eno bwe tuli onna ddala embeera ze tulimu essaawa zino nti ebintu byakusika mugwa buli omu anoonya waafunira. Kati gwe bw'obeera ng'olagajalidde mwami wo oba boyfriend wo oba kintu olw'okuba mukwano gwo ntunudde abaana abawala nga bagenda out. Mwami we boyfriend we yamugambye bagenda kusinkana ku Royal Gardens najja n'abawala nga bana n'abatuuza ku mmeeza ye n'atuula wali ye n'adda wano naye nga jjukira mu buli ngeri yonna toyinza kavaringayo yonna. Otudde eno atudde wano waliwo omulala atudde wano amali ku ddyo olaba amagulu kagamba tomanyi kiddirira kiriza obagaana ojja kuvaawo ogendeke oba okusaba ebyokunywa wali oba okukola ki wano ekitambula tojja kimanya. Ekyo kyo tonazo okiraba tosobola kukyebeera naye kiva mu ntegeera ya musajja gw'oba olina ne mu ntegeera ya mukwano gwo oyo. Kubanga kati nze bwe nzira ku story z'ono omuwala sijja kayita katijjukano nti yatijjukana nnyo n'ono mukwano gwe Shakira. Emboozi voice note nagiwuliddeko gye ya forwardingidde Sheila Price Mama Black Man big up obeereddewo abakyala maada. Nawulidde voice note yeeyo voice note bwe nagiwulidde engeri gy'amunnyonnyolamu alaga si gye gino emikwano nti katijjo oba kutijjukana. Weewaawo naye tusobola okukimugamba nti oba oli awo yeerinanya nnyo omuntu ono naye nze voice note bwe nagitegedde eraga nti omuwala oli Shakira yalina mu mbeera mbi. Kati watukira okusula mu ntebe z'omuntu kitegeeza ono ssaawa zino ekimutuusizza ku kino kisa. Kulozi wakola statement n'agamba nti bwe nali ndi e Uganda ng'asula na wange mu ntebe. Ofuna point eyo kisa. Oyaviira wano yali avudde mu ntebe ezo? Awo kye simanyi. Asobola okuba nga yali avudde mu ntebe kuba sisuubira oba sikiriza nti asobola obba nga yamuleka wa bbaawe. Koze ekyo kiraba tekisoboka. Asobola obba nga teyamulekaawo. Naye omuntu w'atuukira okubeera nga osula mu ntebe za munno kitegeeza mbeera. Yali mbi ono munne munnange olw'ekisa olw'okwagala olw'omukwano n'amubudamya. Kozi kati ku myaka gyange neeganga tikantya mu ntebe. Abaana mwenna bakadaama bw'oba ova wano va ku mikwano gyombo simanyi ndese wali mukwano gwange. N'abasajja mulekeraawo kubeesiga okubasindikira ssente bannange. Simanyi ani mutuufu wa kwesiga naye nze mbabuulire. Katunuulire ono. Bazisireke waliwo story ebadde etambula emabegaawo. Omwana muwala badde asindikira kitaawe ssente. Bazibba ne bamama bazibba niye oba ate at least maama we azibba n'omanyirirwa. Kuba maama we ne bw'anaazibba oyinza obba nga gye waleka abazzukulu banaanywa kututa okitegeera. Baganda bo n'ebirala ebiringa ng'ebyo. Naye teri kiruma okwate ssente yange ogiwaseemu omukazi omulala Tronaz. Tomanyi bwe kiruma na bwe kiwulikika. Kimanyi nkiwulira nange. Nkiwulira. Bw'omanyi abaana abo engeri gye batobamu. Abaana basula batudde. Abaana Ramadhani etuuka ebisiibo ne bibatuukira. Nalinayo abaana nga baliyo nga bakugamba omugongo gunjo kyampulira gumbabuukirira. Mpulira ekitundu kya wansi kyekutula ku kya waggulu. Abaana basula bakola. Naye gwe ng'okwata ssente
Chobeola bane bagamba yewadde obutwa yabuusa waggulu ku kizimbe n'agwa ngali depressed. Depression kills. Asobola okubeerawo n'alowooza ekintu n'alaba nga committing suicide ekintu ekimutaasa. Nina n'omwana yakomyewo yagenze otuuka wano nga okugenda okutuuka mu banka okunoonya ssente nga talabayo wadde coin ya 5. Nze simanyi bannange. Kyokka nga omwana oyo yajjidde sijja mwatuukiriza kyokka yajjidde yazze ng'azze kuwumulako bamuwadde vacation naye ng'alina by'ayagala akole addeyo. Naye yankubidde batera okumpita mwami Tornaze oba papa n'aŋŋamba papa ampisa emirundi egyo 3 ne mugamba kiki n'aŋŋamba nze n'amaanyi agasituka sigalaba kuva wano. Abaana bannange simanyi kiki kigenda kukolebwa kutaasa bakadde abaabo kuba ate bagamba mbu babeera ne ssente ezo tebasobola zikumira yadde ku masimu gaabwe. I just don't know. Kati problem gye balina ate ekyamasimu ava wano ne layini ejja wano bw'atuuka ebbanga ne bagisalako eba tekyali active. That's the only problem. Bakugamba nsiriikirane neebuuza abaana bano bagenda kuyambibwa batya. Bakugamba bwe bamuwa ssente n'abanga teyasisindise kubanga of course mukama we akimanya nti tozisindise n'addamu n'akwongera endala n'amanya nti oziterese nabo obuzibu bulala. Anti ekyo kye nkugamba nti kati simanyi batya abaana bano we bayinza kuyambibwa naye nga Shakira tuula wansi wevunike osooke okimanye nti weekube mu kifuba eno ensi tekwemazaamu ate omuntu omulala akwemazangamu naye bano bano otunulawa naye munnaye nkubuulire boddaawo n'ebantu n'omuntu omulala akwemazaamu naye si bano era seebo nkubuulira ekyo naawe okoze kya bwereere. Musajja gwe oli musiru ovumye oli musiru nkiddamu naawe Shakira oli musiru obusiru bwe muliko simanyi na level gye buliko naye mbabuulira temugenda kufunamu temugenda kukwata ntuyo za munnammwe mulowooze nti mugenda kuzeeyagaliramu ng'eri akaaba mubeere mirembe. Shakira okufa oli kuyita okwebaka. Naye nga mwana muwala yafunye obuzibu buno nze nyongera okumugumya. Wamma nkusaasirako kamaama. Keep hustling. That's a lesson to you. Ofunyemu ekyokuyiga. Guma. Obulamu kasita bukyaliwo. Guma, we are all at your side. Naye kikuwadde ekyokuyiga bw'oba ozzeemu okufuna omukwano omulala oba omusajja omulala omanye wookoma naye oyo omusiru ekisiraani okiddira. Naye nno nze nkubuulire nga tukyali ku abaana abo bennyini bakadaama ebizibu bye balina nga byanjawulo naye almost bibeera bifaanagana. Nina omwana yajja ku live n'aŋŋamba papa koze wangi omanyi maze emyaka 7 eno mu Bwarabu koze emyaka 7 ddala tolina mwana toleka baana wano oba buvunaanzibwa baba bazadde. N'aŋŋamba papa obuzibu bwe nnina omwana wange namulekera sister wange era okiraba bulabi nti n'essente zisindikawa wa sister naye buli bwenkeera ku makya ne nkwata essimu ne nkubira sister ne mugamba njagala kwogera n'omwana wange omwana ampita linnya n'agamba buli luli wagamba ogenda kujja naye nga tokomanga amwita linnya namugamba maama waali wano waali naye ojja ogambye ojja ddi kati n'aŋŋamba buli omwana bw'amwita erinnya omutima nga gufa ng'agamba kanjira nindako omwana wange takyamanyi nakumanya nti omwana bakkaayana ng'amugamba nze maama we omwana yamuleka nga muto omwana katalina emyaka meka 7 kitegeeza omwana yamuleka nga wa mwaka n'agamba nti ekyo kyokka kinzita omutima nenyongera n'entambuza omwaka omulamba kati ate awo omwana aba ali mu manya ddi ne mugamba nti nedda naye mu mbeera ku nkomerero ng'amaliza yaŋŋamba naye ndowooza abantu be tuleka eno ba be tuweereza ssente nabo baagala tubeerere eddala eno ne mugamba toddamu kulagaanya nti okola ki ojja linnya
oje ogwe bugwi. Nangamba ntegedde lwaki abaana bali mu kufiira ku booda nga tanatuuka na waka. Omuntu aba yakozesa ssente ze zonna kati bw'ategeera nti ajja akola ekyo. Simanyi naye Mukama abasaasire. Simanyi kiki kiyinza kukolebwa ku baana bano kuba tebasobola ate oba oliawo tebalina access ze backingira ssente n'ebirala nga bw'omanyi eyo gye babeera bali naye nga tujja gamba nti gavumenti eveeyo ekole bweti ne bweti ejja bateekako emisolo. So Mukama abasaasire. Abasaasire naye twongera kubagumya naye kyagala kulowoozaako nnyo ennyo. Ate buli muntu avaayo abazanyira ku bwongo. Buli avaayo abazanyira ku bwongo. Abazanyira ku bwongo bambi abantu abo naye kino kisusse nnyo Shakira. Nze Shakira ne bakumpaamu awafunda tuyinza ovaawo mukwano. Ng'olwo omukola ki? I don't want to tolerate nonsense. I don't tolerate nonsense. Naye nga bannange katika kaŋŋambe nga bwenna bwe balekera ovunaanyizibwa omwana n'ava wano ng'agenze kuba akadaamu mutuufa akatundu ako ak'ekisiibo munnange Shakira Janet kayogeddeko kabakutula abaana ebigere ne bizimba bwe biti omugongo ne guvaako ekifuba n'awulira kugamba nti kizitowa. Bakadaama abasinga 80% bagenda okuva awantu eyo nga batusa ebirwadde. Waliwo omwana muwala yaŋŋamba nti ekyamazima olwo muwala gwe nakolako interview yaŋŋamba ekyamazima toyinza kukomawo wano wadde nga tebalina kye bakukoze. You can't remain the same. Tosobola kusigala kyekimu. Ekisooka ekintu bwe kikuluma oba n'owulira ng'okalubiriziddwa. Nina mukwano gwange yaliyo n'alwala. Ndowooza obulwadde abantu abo bwe barespecti nga bwali bumu bwa COVID. Nina mukwano gwange yavaayo yali mwadde n'alwala ng'ekifuba kimuluma nga n'atuuka ekiseera mbu ng'akolola n'omusaayi. Mukama we n'amukwata n'amutwala mu ddwaliro. Bw'amukwata mu ddwaliro n'amukomyawo ewaka. Bwe yamukomyawo ewaka nga bamuwadde eddagala bamukozeeko. N'amugamba mira eddagala. N'amala okulimya n'amaliriza okumira eddagala nti ye genda otegeke ekisenge kyange ng'ekifuba kimuluma naye ng'alina okusitula ebita. Ekyo si kyakwewuunyisa. So mu mbeera yonna bannange bw'oba olya ssente za kadaama girye ng'okimanyi nti gwe kennyini okikola mu bukyamu. Ssente ya kadaama yo bannange saana kuweebwa girye ng'okimanyi nti okikola naye si kituufu. Bayitamu bingi kubanga bye bayitamu biyitirivu abibakalubiriza obulamu okubeera nga nti abba okufuna ssente ezo omwezi okuggwayo bugwi nabatandika bamuwa ssente ebyo bayiseemu biba biyitirivu. Naye nga tutambula bwe tutyo walabe story full figure ne Gaza omanye ekisaawe nakivu full figure anti full oli bulungi mukwano ofunye kukyanya nze atakutya gwe ntya. Nze Magdalene manyi gwe tomutya. Gaza okuwunya akamwa. Nabadde awo nga mbalengera ku Ham Stadium. Omanyi Ham Stadium efuuse kizibu. Ekyo kirala kati kyekiriwo Kampala yonna buli muntu. Ham Stadium nabagezi okubalengera nga amukutteko nga amwahaga. Kati ffe we expected bana ababiri okubanga bakubagana. But both played it cool. Full figure namwewunyiza nnyo. Adda ku TV n'amusabula wali babadde baseka. Wali takolerawo nsobi. True definition nti guli mulimu wano ndi mu lwoto. Kati nagenza olaba amuhaginga nga mugamba ono brother wange nagamba yava mu fango ni family. Kati nga ne munnamawulire wadde munnamawulire awo amusoyasoya n'amugamba mbadde manyi ono yava mu fango ni bikoze bitya n'amugamba nti yava mu fango ni yava mu family. Bwata nti bwagita family yava mu family ate nadda mu family yava mu fangoni nadda mba mayanja. Mayanja is always family. Bwe yaze ku mpewo n'amuvuma yamusabudde. Full figure tukwagala nnyo weebale nnyo weebaddera
Full figure chali wange nemo. Tubya full figure ebisa juice twa meeting akae mabegako. Nze full climax sao. Na mpita nangamba webale buteyerusa. Kwagadde nnyo. Webale kwekumira. Nze full figure na mutya ku show ya Uncle Chumi. Okumutwala awantu ne bamuwa support. Chokanga ayina omusango naki mu court. Ne gundi. Awona ngamba naye. Full figure omulaba. Full figure embeeraze olina okumuwa time. Gwe ng'omuntu omutegeere. Naye bw'omupapira full figure tebamupapira. Full figure besides bino byakola. Mulabyeko ng'ayamba abantu ab'enjawulo. Bekiri. Mulabyeko ng'ayamba abantu ab'enjawulo. So bino ebirala byusi byabeera akola oba nkitwale nti naye ye content we naye mukozi wa content. Kirabika watambula. Is this kind of person gwolaba nadda kutonazi n'amusabula n'amuyiwa obuugi. Nencha ne basisinkana. Unless ng'ate tonazi gwamuvuma. Awo akusanga era akuweerawo. Naye nga ye yakuvuma nga gwe tomuliiko. Era akusanga nga alinga atakuvumangako. Oye full figure naye. Naye ne mutabani we bwati bwekiri. Yagamba twamulaba nga ali ne yasinkana Pastor Bujingo. Namugamba Pastor bulijjo tubaddeyo ne full figure nga tukugira tukugeyageya naye ndowooza si. Negamba nti bannange. Yani Bujingo akimanyi kati full figure. Enjawa bannange. Kyenyimanyi ku full figure. Ye amazima gamufukira amazima kati atula kinawo ku social media. Nakulaga nti alumba ne mukama we gwa advising. Juzi nalaba ka clip mbobwe gwanga likulemeri tubana. Naye nga full figure tukwagala nnyo. Kubanga obagaza ya naye nga omwagala tukimanyi. Ajja tugamba awunya akamwa. Bajja mugamba twakulabako ne fiki Gaza nali nkigumidde nga kiwunya akamwa ajja mu. Oyo full figure akweyinoza. Naye nga Ham Stadium ekutte omuliro. Walabye Gorola. Gorola takyayina ntambula. Takyayina ntambula. Bannange. Ati ebintu bya buntu eringa yabadde nga press conference ng'ayogera ku bantu nti ayogera eri abantu nti kigenda kubaawo. Ati kumaliriza nga kulwana. Ayagala kubuuka kusisinkana oli. This world is full of content. Bannange. Buli omuntu walaba kamera ng'emutunuddemu. Ng'atandikirawo. Omanyi yakutte emmeeza na mukono gwe mwayagala gisitula. Omuyaye Kanyama n'ava n'agiteekako omugere. Amaze ogiteekako omugere n'agamba nedda wano sisobola. N'asitula okugulu akuyise ne bakusitula ne bakuzi. Ningamba kati eno bannamawulire bali ku ki? Bunkenke. Awo kyokola kamera ogijja ku stand ogoba bagoba oti. Tambuliza mu bbanga nga mujja. Nengamba bannange. Ye tuli ku ki? Simanyi nakumanya. Gorola bannange. Kyeweekoze Kampala n'abazzukulu bali kinyumyako. Kati Gorola nga w'omulaba anoonya comeback. Ate babadde bakyamwogerako yali yagwa. Era ndowooza ku hamu yakomyewo. Yali yagwa. Gorola yagwa. Gobadde okyamuwuliza? Yagambye abasooka mu ringi za Ham Stadium be baba yabeeyise baani manya ayina engeri gy'agattagattamu ebintu n'agamba nti bokka. Naye okimanyi nti Gorola yaggwako oba tokimanyi Tronas? Nze gwamu nzijukizza. Nze ebyo gw'obimanye nti namulabye. Nze mbadde sikyamuwulira naawe mwennyini obadde tokyamuwulira lwakuba watya nnyo obadde okyamuwulirawo. Tekitegeeza nti taliiyo. Nkugambye abadde yagwa abadde takyawulikika era kakati Hamu ye yamuzuukusiza ne nkubuuza obadde okyamuwulirawa. Kyogamba mbu okyoyagala kungamba. Obadde okyamuwulirawa. Abadde yawumulamu. Muki? Mu kikonde. Ate kyalina kyagamba nsi. Bamukuba enkya n'eggulu. Ne kaboda ayinza omutukuba. Naye bannange naye siri mu bintu byo. Togeza n'obingattamu kubanga nze omukono gwe gukka ngutya. Amaanyi agajja mu buugi bwe simanyi kunywa. Okay.
naye nga bannange tunaabalaba ku lw'omukaaga nga lumu n'abalwa mukaaga nga lumu leero mmeka leero 29 leero 3 enkya 31 lwakutaano ku lw'omukaaga tujja kubalaba awo ku Ham Stadium e Nakivubo. Leero baneeka tubinuke weekend yonna ku lw'omukaaga tuli ku Ham nga 2 ku Sunday tuli Makindye ate tulina ne Namugongo nga 3 baneeka tubinuke bangi odi mutusalire ku ssente ennaku ezi nga tetusula mu nnyumba nga lumu tetugenda sula mu nnyumba nga 2 tuli mu nnyumba nga 3 tuli mu nnyumba kakati ezo ssente mba nsasula zaaki ekufa ebisumuzo bikwato bimuwe azisaleko ate ebisumuzo bimuwe era tugenda tuula ng'abantu mbadde sikozesa nnyumba y'okumanya ennaku ezi 3 tugambe nti omwezi nsula mu nnyumba ya mitwalo emeka nti 3 kitegeeza buli kanaku nebakira mutwalo emitwalo 3 agiteekekwa afuna 27 temusasula ssente bamaada nga temusuze mu nnyumba akasente k'ekikazi mukamanyi kakati olwo kyogamba bano abapangisa nga bali mu kutambula ogende Namugongo abo bo mwezi bagufiise omwezi bagubaddize ye abadde abalaba mwebali bali mu kubo batambula naye nga tubaagala nnyo mwenna abali mu kutambula ogenda okulaba abantu batambudde abantu bali mu kutambula Nyamukenza ali bulala bannange yava mu ggulu n'agwo oyo naye omanye yagenda kuyimba misa gomanye tekitegeeza okuyimba misa e Namugongo naye ye Nyamutoolo bannange naye yatujjidde bannange mami Namutoolo wa Nyamutoolo Honorable Minister watujjidde omukazi oyo agenda kukola cause atukedera ku muntu ali ku ground bwe giba misinde abeerayo bano bivulu tavaayo buli wamu abeerawo Nyamutoolo ye is a blessing to Papa Eddie Kenzo wanji down to earth yasimbulidde wali waffe Bombo Namaliga weyatandikidde okutambula waffe anti yasoose kutuusa kwaya anti bali baavudde Nebbi yasimbula luli ng'atuusa kwaya kati nga alina okugenda anone bano abasembedde kati abo be yanonye yaba meetingidde waffe wali ku Namaliga bagita Namaliga parish awo Namalira P7 ku ssomero liri awo bayita St. Joseph Small Mix Primary School kyova omwogeddeko nnyo Nyamutoolo yabadde awo asiife munenze ndi awo twakulira awo ku church Namaliga parish nga bwe tuli tubeera mu kigo tuli baawo nnyo kati maama yasimbulidde awo najja we are meeting abaavudde Nebbi ne bajja ne tubalaba nga bava nga bava Namaliga ne boolekera ne tubalaba nga batuuse Matugga we Matugga n'abaaniriza so naye musanzisuubira okunyuma kubanga erimu omuntu owa entertainment Nyamutoolo wa entertainment wamulaba nga azina ne baana aba ghetto kids naye nga twebaza oyo yenna abantu ng'egye bategeka engeri y'ekikatuliki eddiini y'ekikatuliki nti bw'otuuka ku parish naye nali manyi nze simanyi bantu bwe nawuliranga Nyamutoolo nga muyita Mutoolo newunyiza nnyo ng'ava Nebbi tevero baluulu muluulu ate erinnya liri kiza Lukbar taamukubire mu nju nga yeesiruwaza Kenzo mumanyi ate tekina maanyi ajja kukukuba oyo tomulaba small body abaluulu bakuba naye nedda ekyo kye twagala amukuume amuteeke mu layini omusajja bannange oyo naye kubanga bano balema bamuzanyisa nedda nadde eno kati twagala abeere mu layini to make the story short kyeweeretedde tokimanyi tuula kakkana wafunye oyo ajja kumalamu embazuulu kakati amalala g'e Masaka ajja kuwa waggulu ojja mmutegera oyo omuluulu maanyi ajja kukuwa waggulu ate omulunda wali eri ewa emutungo tavaawo ate alagalagewa kuyiwa MFF tavaawo anti omukyala si muyimbi yandibadde atuula ewaka oli pulezidenti waki waliwo MFF n'agamba nti omwami ali mukola abeerawo yajja amumanyi
mugambye agenda mutumaliramu embali yajja mumanyi omanyi yajja mumanyi yasooka yajja mutegedde bulungi kati buli kimu abamanyi rekodi zaziina maama Nyamutolo amatyo side naye nga Nyamusuuza muntere mu line oti gundi ani Amalu mama mulala Maya mwana mulala no mutabani mwama mulala gwe tebakuzzaako represent Bombo Road overi waffe gwe njagala omutere mu line atwebaza parishes zonna ezirabiridde abalamazi mwebali nnyo mwebalire ddala bannaye omukatuliki yateeka ekintu ku line ekiri eyo buli parish gyotuukako ng'oli mu kutambula naye ogenda ddi you feel at home shia lindako nina benninda leero angina lwa mukaaga abalamazi abatuufu tebagendagenda mu bino bivvulu bali eri ono ali wano anti ndi mukola eddiini emuli mu bulago si ku mutima okola osinga maama Nyamutolo okola nnyo singa maama Nyamutolo gyenvudde gomanyi gyenva nga towunya nnyama ebyo bintu babibagaana ekiri eyo naye kakati ekyo kintu tugenda kyo kukola wakimanyako wakitegeera nti parish eno ye Nansana yafuna omukisa nebanga omwezi oguwedde ffe batugamba nobututalamaga kubanga ekitutwala e Namugongo kyali wano ebisigala byonna byali wano twasaba ekintu kino twasinza byonna nga bwe bibeera tugenda kukikola tutya kubanga Nyamutolo tagenda kuvayo nga awunya ennyama ye ajje yeebaka ate n'omwana waffe nedda bino bibeere bweru Nyamutolo ku bwagazi bwalaze ku bakatuliki tayinza butavulubana nyama nedda ssebo toveeyo ate va ku ekyo justice for Edris jose kyokoleke ate naakakira sookoleke eri bw'otuuka abalamazi bano babeera byabwe nolowooza tagenda kutulugunya nnyo musajja watu talina nasse kati mugamba nti tuli basiraamu kati kankubuulira omulamuzi bw'atuuka wali bayingira munda bano aboolaba bweru bali ku byabwe bana bakyakazi bawulira bagenda wa bidongo Nyamutolo tasobola kutuukayo n'aviirayo awo tugendeko Shalom owai ate buli kimu ng'oteeka omuntu bwayogera ennyo ate n'akisussa ntama nze yasusse oba tebamusalakanya bagamba ayogeranga gwe basalakanya bamusalakanya tapozikekanani oba olemedde okwogera bamusalakanya takati ayogeranga ye yasoose mu kwogera omwana Shalom ayogera nasanakinaye abuukira nabo bannange alina ekigambo kyeyayogera ng'ali ne Kasuku kyesitasobola kwogera naye Kasuku n'amutunula banagamba oba ndi na muntu oba naye kakati osakaana na muntu amala mwezi nga tanaabye enviiri ng'ate musajja zimulinga z'abalalu bw'aba ayogera abeera ng'enviiri ze zoogera Shalom omukakkana oswaza basajja naye nga musajja bamuyita Sister Sharon namukasajja eno yali akola ku Baba TV pulira amuyitira Sister Sharon ono sister waffe Sister Shalom sister waffe Sharon ate kakati gwolooza basista baweddeyo Sister Tamale Junior yagamba okuddamu okumuyita Sister Jabasi bwe kimuyita enzo naye sister wange Sharon naye bannange omwana asabuka bannange asabuka nnyo babuuza juzi Kasukwawo ne bamubuuza gye yamujja n'agamba mbu yamusanga eyo mu bbaala n'amugamba nsobola okuwa vibe biki naye bannange this is beyond vibe esusse abuukira ono abuukira oli ayogera kino ayogera kiri awalampa abakazi bannange oba yakulira ku muzigo kyokka tugamba bagagga okufa naye omwana ono yakulira ku muzigo olwo olugambo lwa ku muzigo lumulumba lulumbye ne gwalukwana naye mu kigo ng'agenza onnaaba era Furufiga yavuddeyo n'agamba nti Kasuku yayise Kasuku oba emirundi emeka ebintu byo abantu bokyaza kyayira bavuma abantu Furufiga ajja mukolako nina essuubi yavumye omukazi yagambye Furufiga kisusunku mukama kookotezi wanji naddibanga akola ki mbweno awunya mbutinti ono
mbu bamuteeka mu tinti yamwokya obwongo n'atugamba bwali effulungu yavumye full figure buli kimu katubalinde naye in full I trust mulinde space eyo bwe tujja kubaleetera buli kimu n'avuma presidential advisor tamumanya mwerabidde naye no full figure nga ajja kudisciplininga ate siraba muntu yenna alina agenda ku social media ng'awoza Free Sharon babaabe bamugjeyo naye nedda kisusse bannange the guy over disrespects everyone kisusse attacking ono attacking oli wansigadde ovuma nnyo ekisusse awalampa abakazi awalampa buli omu ye buli kimu akimanyi ate akola entalo ku bakazi oyo mwana mukazi bamwambule bamulabe osobola musajja ne weeyisa bw'otyo we've seen men togamba mbu kale naye Shalom sister Shalom abantu kisusse yo too much ate sigwasoose naye bajja kukolako fulufiga ajja mukolako vibe gyeterekereko oyongeze ennaku mu maaso she's beyond and more so on women deserve their respect man tetugenda nnyo yawo mba nkuwulira nawe oba otabuse abukira nnyo abakazi oba abasajja abatya bajja mutwalaganya kibuukira ono nze ate bayogera ndaba akola engeregeze kuno nze Shalom yansobera gwe tomulaba bayogera nti kunaabiririra bannange kati tubuuze Kasuku yayiza abeera wali nga mutunuulidde nga ddami Kasuku yayiza otugamba mutunuulira nga ddami ati naakola but it is too much of everything is always bad salasalako try to behave like men okitegeere gezaako okweyisa nga abasajja bano bali mu mulimu ogwo gubasanzemu naye tebali so much like you it's what I can tell you bw'obanga ddala oli musajja try to behave like men real men don't behave like you Shalom oswaza abasajja you over disrespect women wetereze mweme nyini mwemuleese na bino ebizibu oli abuuza mbu semanyi naye ba TikTok abaserebu okuva obufi ba TikTokers oli naabuuza ekibuuzo ng'okiddamu ba TikTokers basi kati kankubuulire Tronaz wano waliwo ba TikTokers nga level gy'aliko olwo n'omuyimbi atagituukako bagambe ba TikTokers omuntu bw'abanga avuddeyo nga TikTok n'ajja n'akozesa bulungi platform ye n'atavuma n'atavoola abaana beewadde emiwendo wano ku TikTok to the extent olaba nti essaawa ya leero n'abayimbi babendinga down for these TikTokers okulaba nga music waabwe atambula they are celebs babuulire they are celebrities kubanga babuuza ebibuuzo olusi n'owulira nga TikTokers are celebrities no doubt on that abaana bakoze amanya ku TikTok data waabwe yabeeyimirira ani gw'olaba nga kyekyo bangi abaana tubalaba bali mu kukola ssente ba brand ambassadors okimanyi nti kakati n'abantu abalina businesses zaabwe kizibu oli okola batini nnyo abayimbi avaonaga nti akole kanene akala ngobanoonya ba TikTokers kati TikTok yeeriko lwakuba nti abantu balemeddwa okukkiriza nti app yajja newamba buli kintu njagala ombuulire ewuwo olaba TV emirundi emeka ombuulire n'ebbanga ly'omala ku TikTok yagikubuulira kubanga togiraba obeera ku TikTok obeera ku TikTok ate webituuka ku Tronaz sawa 6 omusanga ku TikTok live sawa 2 ku TikTok live kati TikTok yo yajja tukkirize nti n'akola YouTube y'okutambula alina okubeera nga alina TikTok gy'ateeka updates ezisikiriza abantu okugenda ku ki ku YouTube ba TikTokers bangi sisobola na kumenya ono obaani bangi nnyo okimanyi TV zivaawo ne zeegalera ba TikTokers banino bajje batandika okukola ku TV zaabwe bwe wali okirabyeko kituufu Sibi yasomawo bwannamawulire alina gye yabusoma akola ku TV kati baali Sanyuka yali eyita ne Mama Black Man ono wange Mada Sheila Price
because of our content. Because these days media is not all about papers. Tuina tumbetu, tuina mutoro. Wali achapa ali kumakula TV. It's all about having content. Not papers, but dear. But TikTokers, baserebu no kusinga bwe mulowoza. We've seen many. We have seen many. But TikTokers, tuina abayimbi wano. Nga if it wasn't TikTok, singa tetunna bamanya. Abo tobangamba baleke. So abayimbi bangi nga if it is not TikTok, singa nze sibamanyi. But TikTokers are celeb, and these people deserve their respect, by the way. They deserve their total respect. Okay. Yes. Okufuna content, si changu. Nabo bateeka mu mweche mutamanyi abe Nobel data nakola bitiki baba banjali zino ziringira itibe benja ayinokwata simu ennungi okulaba nga afulumya TikTok gundi content omulungi. So these people are celebrities. Neba balaba kati be bachaza. Otula ku TV no olaba nga abayimbi babachaza kino nenga ba TikTok babachaza. Okufobu. Omulabi wa Tronaz Media ndowooza otegedde embeera babadde ebibuuzo ng'abantu balina ebibuuzo babuuza ebibuuzo baserebu nno ate TikTok nno ssaawa zino oyinza n'okumuyita ng'oyagala kozi abaana bategeka n'ezi shows juzi ono omwana mulenzaani Ivo yalina eshow ye yagituuma Party Parade naye walaba nga abayimbi abanene twababulira juzi wano ku Tronaz abayimbi bafiki Famaika baani abo bonna bafiki Gaza baaliyo abayimbi abamanyi basituka bazawi olowooza lwaki omuyimbi oyo yandisitukidde TikTok kubanga amwetaagako naye ku promote. For your own information, I don't know much naye obwongo bwange bungamba Ivo didn't even pay these artists kubanga Ivo alina group ye naye Emily biki bapromoting nnyo music era be batambuza music waabwe kati ssaawa zineeno nsobola okugamba ekigambo kino omuyimbi yetaaga TikTok okusinga TikTok bwamwetaaga. Kati ani abaserebu? TikTok. Gende ku kirala. Sibi kutumiddeko wonna wooli weebalire ddala naye ndabira ne Patricia. Amatulabire. Abitex ogamba otya oli bulungi? Ow'ekikoofiira? Ow'ekikoofiira. Alien Skin bw'omulabako owulira otya? Asannyalaze gamuyitamu. Naye yakkiriza. Yagambye nti temuddamu kugeza muntu yenna nga bonna badde bageza ofiki Gaza nga mumugeza kwa Alien Skin. Sajja Alien agulaza apartment alamuza bali apartment nga gwo oddamu kumugeza kwa sajja katika mbabuli Alien Skin. Alien Skin alina favor. Abantu kye batamanyi. Second omusajja yalina obwongo. Obuyitirivu. Oyo kye yakoze hamu. Nze natidde kubayimbi abayimbi bonna bakutte ssente n'azigana gomanyi byagenda ofuna muhamu ye amaze ddo kibala beera n'obwongo osirike abantu bonna bafunye ssente naye yagambye mukama wange nedda okimanyi ajja kujja ayimba omuyaaya aweereza ebibaasa kyokka ye yasooka mu kisaawe abayimbi bonna bagoberedde ani bagoberedde yamukole alina ebintu byamukolede kozi full figure atugambye abayimbi bano alina abayimbi bayamba nga tebamuyimbidde namuyimbira naye just n'amuwaayo n'amupushinga n'amusika mu mukono so ako kabadde k'abagezi bw'abanga hamu yali akuyambyeko mu abayimbi abali eyo nojja n'akuita era n'ofuna gaite zigamba nze nja kuyimbira ssente bwe ziti ne mutula ku mmeeza mukanye ku ssente omuyaaye yababazeeka yabaze agenda mufuna mama ina ssente ate agaba mugabe. Okay, Alien Skin tukwagaliza birungi byere naye ndowooza kirabika ndaba Abitex yesika naye nga amasazi galaka gamusika bire yali agamba buli bwe mutunula kompulira ssente zange nga ziri ajjamu a second chance naye ajja mulabisa kamera zijja kwata ku fango ni wansi ne waggulu azo ziri kirabika baziteekawo kati ate Alien Skin era ajja kwebuuza ajja bagamba muyaaya netondera nkole ntya nsalewo musonyiwe muddiremu
agenda okujja ng'ali ku appointment nga kamera ziri ziti. Naye nga si kirungi kusika mugwa mu media. It's not good at all. Mulina okubanga mukolagana okubeera nga ekintu kitambula bulungi. Kubanga buli omu ayagala munne. Si promoter Saabavu. Alien Skin muyimbi. Buli omu yeetaaga munne. So okusinga okusikangana emiguwa it's good ne muba bumu. Nembeera nga mukkaanya. Okay. Andowooza bonnaaye muleme muve mu bintu by'okubeera nga buli kaseera mwesika modde eno modde eri mukkaanye. Waba oliyo akasente konna koolaba nga mu butuufu wandibadde okafuna. Osobola kuba nga Abitex otuukire ali enno mugamba munnaaye muganda mugambe leero saagala kamera mugwire nga kamera teriiwo naye bannaye abaana ba Fangoni baayiga kye bayita kamera. Ate obuzibu obulula ne badda mu meeting naye omukulu atambula n'eggaali ye. Tatambulira awo. Kakizibu nnyo okuba ku Alien Skin ng'ali eka. Kuba ne bw'omuyita mukyaza mu studio ggaali esigala. Eggaali egirawo. Tubalaba mu studio za Galaxy. Abeerawo wali Gudo wali Ibra Kabadia. Sajja yekola security yeetaaga ya Uganda. Eri mu Malabumazi. Malabumazi. So n'olwekyo ndowooza akukkaanya kye kisinga musobola okubanga ne mubeera nga buli omu ayagala ate nze mbakakasa nti mulina okukolagana. Balina okukolagana. Mulina okukolagana. Baba balina kukolera wamu kuba buli muntu yeetaaga munne. Kati Abitex yeetaaga Alien, ne Alien yeetaaga Abitex. So it's not good kubeera awo ng'ate muwalangana. Mudde eri. Ekintu mukitambuze mukanye kubanga bw'obanga nga tulaba nga okyasobola okwogera ku Alien nga ne Alien akyasobola okwogera ku Abitex tusigala nga tuli bumu. Yes. Ndowooza tusigala nga tuli bumu. Tulina okubeera nga tuli bumu kubanga omusajja oyo omulaba Alien njagala gamba Abitex ne bw'atategeka Alien. Alien abantu abasobola omutegeka bangi. Kubanga Alien bwe yajja mu music teyagenda na muyaga bantu baagala ki. Ye yagenda waafunira. Kuba tumanyi bulungi Alien yajjira mu kaseera ka Bobi Wine. Naye teyagenda na muyaga. Yatubuuza principle bye biki. Ye yanoonya w'alina okufunira era kati Abitex wava n'atugamba nti omusajja aguzeza apartments. Bafaani ne bajjuza ennyumba interior yonna nejjula. Alien Skin omumanyi. Ali wali mu kabira ku Luwafu. Tugenda yoddi. Tujja mukyalira kufuna maama full figure nga tuli waka. Ndowooza kitegeerekese wa. Ndowooza embeera bwetu bwetambudde kubeera nga ekintu kitambudde bwe kityo. Nga tutatera okunzika programu eno. Kiki kyolabye mu wiiki eno nti okujjako ekisinza okukyankalanya abantu kyakaddamu ono okubeera ng'ali mu kukaabira kibajjeeko nnyo naye kiki n'ekirala kyendaba ekyekisaawe kyo kyantabula kikutte akati jo nabaddeyo ndowooza twadde nsambya twadde ku screen play ya director wange omulungi Luzinda Charles naye nga buli abeesibula tusisinkane nga lumu lwamu nga yemboozi eriwo. Ndowooza abamu tebakyalinda na lumu anti bagenda nga lumu bavayo nga bbiri kubanga nalabye nti abamu baleka waafuuse na waka. Anti abantu basiibawo kulaba bayimbi anti abayimbi basiiba beekulumula n'aba celebrities ab'enjawulo. Ne Posha yabaddeyo TikTok anti mwe mubuuza mbu ba TikTok abaserebu kyemugamba yeetutte. Posha ono TikTok azina amazina naye no yali Kadaama naye yabaddeyo teyeetutte. Aba muyise baserebu. Ekibuuzo nange njakireese mpulidde abantu babuuzabuuza ekibuuzo ekyo kya naye nga wamanya omuntu oyinza omuddamu wali n'alowooza nti batikitooka baserebu n'okusinga bwe gwali gubadde bano balalamu.
bana abayimbi babadde ba kitalo. Naye kati omuyimbi avunamira TikTok bambi nina akayimba kange nsaba buchalengi bayigiriza n'abayimbi abamu babuuza ono Sugar I love my sirina mwami mbadde nyimbira ba oswadde sigenda byogerako sigenda ne bona byogerako hamu alina kisatu ogenda ndeka sigenda byogerako kukyabulako omanyi ki tomanya bya Mukama tomanya kogwe obala naye nga mutuufu mubala esaawa yonna mubala nkitegedde naye nga tuwunzika kiki naye akatalekeka nabo obutalekeka nze mba nabo mpita nabo akatalekeka ka leero njagala kagende eri naddala abakyala abo abeefuula mikwano gyaffe n'ojja n'obeera mukwano gwange n'omanya nti Tronas takolagana na Janaati gwe n'olaga Janaati nti oli munne nnyo naye nga Janaati bw'aba taliiwo in Janaati's absence onoonya Tronas ate n'ozunza bye mwayogedde ne Janaati n'ogenda obigambe Tronas mikwano mubikola kiro tubimanya misana n'omusezi abeera omu ku kyalo naye bukya tumutegedde bw'oba oli mukwano gwange ba mukwano gwange bw'oba toli mukwano gwange si byampaka okwagala tebakukaka naawe oli muntu olondamu don't force yourself to be my friend yet you're not my friend ekyo kikuza ku story oli omuwala Shakira yakwenyanga munne nga mulaganga mukwano gwe but a real friend can't do that to a friend so bambi musalengawo lumu mulekerenga okwefuulanga mikwano gyaffe kati temuli mikwano gyaffe tumanya ebizibu byammwe bingi etusirikidde so singa naffe tuba tunasuka ne tukola mmwe kyemukola kiyinza obutabagendera bulungi sibulako abalabi ba Tronas Media funako abootumira wama abalabi ba Tronas Media abalungi thank you so much. Thank you so very much for always subscribing to Tronas Media. This goes to your fans, TikTokers. Waliwo omuwala bamuyita Charlotte the Diva. Thank you so much. Waliwo omulala bamuyita Teacher. Waliwo omulala bamuyita Shifa. Bannange bwembeera Nabulya Sara ow'erinnya. Waliwo Janaati. Bannemiseke bali ku Tronas. Thank you so much. Nakayima Janet. Yes, oyo Janaati Nakayima. Thank you so much bamikwano mwebale nnyo mwebale ddala obwagazi mwebale obuwagizi mwebale kubeerangako ku Tronas Media mugyekumirengako eyo gye muli manyi mulina groups ez'enjawulo you share sharing mubagambe bagende basubscribinge ku Tronas Media wano wokka we wali omuntu amanyi obulumi bwa Kadaama bwayitamu wano wokka we wantu we bajja wojja okulabira munnamawulire oyo akulumirirwa gwe mu bulamu bwo bw'oyitamu so sharingira banno bamanye nti oba oli awo bali eyo ne balina abantu ababagala abantu ababafaako abantu aboogera ku nsonga zaabwe big up nsigadde Nabulya Janaati world's finest bombos product nga bulijjo we catch up at Saturday ku ABS television sawa 2 ez'okumakya mu program of Fuse mbasabule buto manya nga bulijjo at Tronas amujja kubuuza nti munnaffe ali ludda waka bambi MC Zam tali bulungi she's sick but we pray next week tugenda kubeera tujja kuba naye naye tukwagaliza tukusabira Mukama Katonda akonye kimaama I pray for the quick recovery may the God's healing hand reach you wherever you are Katonda akusuuse Mukama akuwa amaanyi akuwa obuvumu next week bwetyo tubeere nga tukola ffenna nkimanyi nti ojja kuba bulungi inshallah. Okay, mwenna ba Tronas team mbatumiddeko. Tronas team mwenna mbatumiddeko mwebale nnyo mwebalde. Mukola kyamaanyi nga we mutali naffe tuyinza okubanga tetubaawo. Batufudde kyanjawulo. Ate abantu batwagadde thank you so much. Okay. Tubagamba nti twesangeyo Namugongo wetuli. Tusooka tugenda tusooka ham ku Sunday tulyoke tuyitireko wali wa
ku climax bar and lounge wali wa mukululule botuvaawo tusibire Namugongo ku Lwokubiri kwebaka bwebasi awo landlord atandika okusasulwa musule bulungi musibe bulungi. I love you.